Sobbi yafiiridde ku mirimu gy'abakungu abamu mu gavumenti. Naye ate ne babeera bold enough ne batajja mutaasa. Naye nga yabadde agenze ku mulimu gwabwe tebamuwadde kye bayita backup ekyo mu Uganda gye kiri. Nti officials ba gavumenti balina categories z'omanyi eziri mu kibuga Kampala nga zitigomya Kampala on their behalf. Ba officials Of course bazisponsoring bazimaninga bana abaana tubalabanga abamenyi b'amateeka. Yes. Naye nabo balina families ze balwanira okuyimirizaawo. True. Because ne bana betutwalanga aba official ba government nabo babbi. UgandaEyenkya. Ono yabadde ayogera ku kyobutasabira katolu bwama baganye osabira Sobbi. Sobbi yes. Naye weebuuza abadde muntu mubi. Obadde okimanyi nti n'abakungu kuba nze nabagamba nze njogera ekituufu ekiriwo nze sitya kwogera mazima mwe mugatyo gwogera. Ensonga nkulu njagala actually tugidiginge ngogera. Sobbi kale bamuganye omusabira bw'abadde mumenyi w'amateeka. Ani atasobyangako wano nga nabo bafaaza basiiba ku bakazi baffe nga babazaddemu n'abaana. Era bwe kiri. UgandaEyenkya. Nze kennyini nali mbaddeko mu sitole gye twali tukavalinga. Yes, yeah. Nga bafulumiza abaana b'omugenzi Supriyan Kizito Lwanga. Ne batuuka n'okufulumizibwa mu ggwanga ne batwalibwa. Yeah. Abo yali abazadde mwana. N'ekyabakadde waliwo omwana we gwe bagamba alinga mutabufu wa mutwe. Nali mulabye nako. Kuba ekyabakadde ye muntu gwe manyi gwe basimira entaana bbiri. Ekyabakadde waliwo entaana gye baamuziikamu eyaabwe ey'ekika ne wano bwe baamuteeka e Lubaga. Genda ekyabakadde obuuza omwana wa Supriyan bwe bataamukulage ali awo alinganga yavaako. UgandaEyenkya. Era nga kirina okuba nga kirwanyisibwa nnyo kati awoddizaayo message eri abasajja nga bano mwami Magamba akulira CID abantu be beetaagibwa okutwalibwa okukozesebwako. Gw'ongamba otya nti olina abasajja ba senior food dropouts be bali mu bitongole ebyo gw'osanga yali wali nenga ne statement tamanyi yadde ogiwandiika naye nga atudde mu ntebe akulira mbu OCSID mulambo w'ekitongole ekyo. UgandaEyenkya. Essaawa zino mu poliisi mwennyini okimanyi nti abantu bangi nnyo be basakolinzeko be balambye nga ba criminals yet they are not. Yes. Oluba kutuusa ku poliisi bwe bati ne bagambirawo nti mu mutwale wali mu mujjeko fingerprints. Amangu ago ne bakyalina mu kunoonyereza you're still a suspect. Yes. Ne bakutandika okuteekako omusango nti oli muzi wa musango. Naye nga tonnaba nakakasa koti tennakakasa nti omuntu ono alina omusango oba talina okwegamba amangu ago bo bamaze ono kyagamba bo bamaze okwambaza ekifaananyi nti oli mumenyi w'amateeka. UgandaEyenkya. Mu theater mulimu omukyala. Is it Irene? Abakyala bano abagenda okulongoosebwa bamaama. Abasindika wali ku nankani y'abasawo nga abakubye underdose ya caliform. Abakyala bano ne babalongoosa nga bawulira. Ate mu bugenderevu kiri Kawaala ku ddwaliro ly'e Kawaala. Kati olumu tugenda tutunuza gavumenti ne tugitunuza mu kitundu naye naffe ffennyini ng'abantu tulina ebintu bye tukola makusudi mu bugenderevu. Abakyala ne bafa era abakyala abasinze okulongoosebwa ekiwejjowejjo either omwana oba maama ekiwejjowejjo kiruddu. UgandaEyenkya. Nako mugende mbyuma. Tubaniriza bali ku mikutu TV10 gano mazima ne UgandaEyenkya mwebale kutugoberera ate era tubaniriza mu mwaka omujja ogwa 2024 gugenda kubeera nno gwanjawulo bw'oba badde olaba violence ya 2023 ebadde ntono. Abafere, ababbi, abanyaga, ez'omuyiwa omusolo bw'olaba tiimu eno the investigator UgandaEyenkya ne TV10 gano mazima kuno twayungudde so mulina kubeera nga muteekako kakola tondeka nnyuma abali emmengo nammwe twatandise twasumuludde tetulina kulinda mwebake we are not giving anyone any chances, we are not testing, we are not actually threatened yet tuli ready retaliating anti tuddemu turelaxinge yensonga lwaki olunaku era olwaleero mwaka mujja gukyali mupya tuzze ate nate tugende mu maaso. Mikutu gino twogera bigambo seebyo ebimenya amateeka wabula ebiteeka abantu ku bunkenke abakozi b'ebivve abeefuddemu koko okukaabya abantu akayirigombe saako n'abo abagenda mu maaso okumalako eggwanga ebyalyo. Nze muzukulu wa Gabu nga Moses Wamala mu special edition ey'olwaleero mukulu wange ate nga teriiko sponsor
genda kubeera yanjawulo tukyanoonya na mu program tugiteeka oba Africa special tugiteeke mu crossroads tulina okujja eggwanga masaŋŋanzira we lyabadde likwamidde tuliyingize 2024 so tugenda kubeera mu crossroads tuke tunnyonnyoke naye episodes zijja kubeerako za njawulo mu wiiki eno kunnyonnyoka 2023 nga bwatambudde bakubira tochi mwaka 2024 ebifaananyi bitwalabye mu mwaka guggwako. Do they illustrate, do they demonstrate how 2024 will look like oba waliwo enjawulo? Tugoberere oseeko n'obubaka obwo kikulu feedback eyo etutegeeza waddala kituufu mutegeera bye tukola oba waliwo ebibulamu alina ebibuuzo osobola okubiteekako okuwemula kuno n'okuvuma nyongero kibagambe ezo comments we filter them twagala tu promoting a healthy debate. Njagala tutandike eno ey'olwaleero n'abakulu bano babiri Ssaalongo Dean Lubowa Sava Ssekiranda ejjembe lya kuno mulina waali aliwo n'omukulu ono ye ne bw'omusanga busanzi ng'atwala baana ku ssomero ne bw'omusanga agenda kukola ki essaati yeeyo ye takyusa n'ebirowoozo bye byakyuka dda alowooza kaleemu n'omwaka guno kitulaga nti ddala kituufu ebirowoozo tebinnakyuka kuva eri gye tuvudde yonna Delta wa Impact saati eryemu yero naye tekimuganda kukyazibwa naye naakubaganya ebirowoozo ku bigenda maaso mu ggwanga. Mubadde mubagaana? Tetugaana ssebo tikasita otabifutyanka. Amiina. Ye eba langi emu ne kasooke gwe mba ntandikira nako asooka atulamuseeko ssebo tukwaniriza. Abalungi mwenna abatuba ku TV10 wadde omukulu tababuulidde mannya ate nga mmanyi bulungi nze Grace Bukenya Bikke. Mukama Katonda yeebale atuyisiza mu mwaka guli ate era twewayo ne muguno era atuyiseemu atutaasa endwadde enkambwe obubenje amaaso amabi n'abantu ababi era mwenna bannayuganda yonna gye muli mu nsi yonna mbalamusizza nnyo era mbaaniriza nnyo ku TV10 efuuse ate number 1 mu kuweereza ebyo ebisunsule ate era amazima. Nkuwayirizaako kali akamu na NRM nkuwayiriza ku saati eyo bagamba Syria ayolesa mubiri ekya NRM tekikyataagisa kugenda nga tuyimbirira nga okwegamba nga bagamba nti ayimbirira nga ayisaawo erimba ejjebbi era olaba bulabi sinetaagisa kweyogerera kudda wano n'ebiringa bwe bityo. So n'olwekyo first family yange era yeeyo gyengwa ebirowoozo tebikyukanga mwaka ku mwaka nedda omanyi NRM mu mwakitwala bubi alindako NRM ebirowoozo byayo byebya Nuupu byebya DP byebya UPC byebyoyo atalina kibiina kwegamba bya Uganda yonna yetulowooleza era ffenna wetulyawo si yetulowooleza senga badde yetulowooleza yandibadde NRM independently kyovudde olaba nti olwaliwo mu NRM tulina minisita IGG okyabuuza kubuuza kubaaniriza tulina IGG bw'omutulira ennyagwawa minisita waffe wa ssemateeka bw'omutulira ennyagwawa wa DP ono wa Federal Alliance ono waki kwegamba ffenna tubeera wamu era bw'otunulira ennyo abantu gye bavudde okujja okuweereza Uganda okubeera mu buweereza obwa Uganda olaba Anita Amonge gyavudde bw'otunulira ennyo Deputy Speaker baani tukolera wamu ebirowoozo bya NRM bya bannayuganda bonna. Mwebala okuddibaga eggwanga myaka na mwebala ekyo kikyo kubanga oli munnayuganda atawangaalira Uganda naye munnayuganda yawangaalira Uganda wano we tuli lulinga okutuukawo obudde bwe buti abantu bonna balinga beebase era wano we tuli era wano we tuli nze omwana azaliddwa mu kitundu kino wano walingawo nkima ze zaalinga wano okugenda ddala paka ku backpackers NRM bwe yajja naye NRM bwe yaleeta emirembe lino egiriwo
abantu bagenda ne bakola ne bafuna ssente ewabadde ebibira ne bateekawo ebizimbe. Abantu bagenda ne bakola gamba embeera awabadde ebibira yetuusiza mutyobodde obutonde bw'ensi bike mutyobodde obutonde bw'ensi the emergence of NRM. Wuliriza, waliwo ensi n'ezimu ezitulinaanye nga nakati bikyali bibira. Mwayagala okutunda mabira muweewo omukozi wa sikaani. So ebyo ebimu ebitonotono bye nnyinza okwogerako. Naye tuwe bannayuganda bonna essuubi nti NRM kyekibiina ekiina essuubi era ekiwa bannayuganda essuubi era ekitutuusiza ku mutindo guno nti n'ensi ezimu ezaali zaatuuka nga ffe tuli mu ntalo olwaleero tuli ku mutendera gwe gumu. Singapore, Dubai zonna twazireka. Ne TZ ne Kenya tuli wamu. Wena kyobuuzo bakyowabula kwanirisa nnyo buli omu okusinziira gy'oli okuba nti okyatambula naffe omwaka mupya 2024 mwebale kuba nti mwasobodde okusala ne muguyingira era tusaasire nnyo abo abatasobodde guyingira. Mukama abasonyiwe ebyo byabasobako. Eriyo bangi bannaffe be twaleseeyo wano nga ku TV10 twaleseeyo mukwano gwaffe yali Borini Bazaire yagendera mu mwaka ogwo n'abalala abaatulekawo baagenda mu mwaka ogwo era ne tutuuka okulaba nti embeera gye tulimu gubadde mwaka gwa kusoomoozebwa. Basajja baali baagala ndekeyo emikono gyange nenwana nabo baali bagetwalira enkovu zo nkyazirina naye bingi nnyo bye tugenda okugenda nabyo wabula njagumira nga sinaba kugenda mu birala byonna kanzijukiza abazadde abali ewaka. Buli muzadde waali twala omwana wo bw'abanga asomera ku Cambridge Junior School mutwale bagende bamukebere ebisiyaga biri mu ssomero eryo akalanga ako nakeeyamuka waayo nakawa abazadde n'essomero nagamba nja dipromotinga mu ngeri ennungi ng'eyo lwakuba jasi awo nafunamuko obuzibu mbadde mulwadde ennaku ezo ezesimukubidde kalanga nsonyiwe naye nja kwongera obujjumbize nja kuba muwulize abazadde mutwale abaana bamwe kuba omusajja oyo yagamba ebisiyaga mu ssomero mu ebiri era nampa n'erinnya erya Ssaabafere neyanziza nnyo tayiti eyo kati simanyi oba ngenda kubanga mu kategole ki oba nina okuba bampa nange eridika nempitawo nga entwala simanyi naye mugende mukebera abaana bammwe ebisiyaga biri mu ssomero eryo. Omwana we oyinza okubeera awo nga yayonooneka dda mugende mubakebere mukusaasire naddala mu holiday eno then mugende okubazaayo bwe baba tebannaba kubayingiza mu bisiyaga mugende okubazaayo babayingize mu bisiyaga kuba yagamba mu ebiri mu ssomero abikontrolinga ng'ekyo kigenda maaso. So ogwo omwaka gwo bwe gubadde naye ne guno tulina okufungiza n'okulaba nti tulwana nnyo okulaba nti tuteeke eggwanga lyaffe lye liba likulembera ebirala byonna as TV10 Uganda Eyenkya investigator n'emikutu gyonna egiri wiringi okuba nga tugenda kulwanira wamu. I believe that nti amawulire gasobola okukyusa eggwanga lino era amawulire gasobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka singa ffenna tukkiriza kimu ng'enkuyege ne tugamba nti enough is enough, let's end impunity within our society era ne tukkiriza nti tusobola okukyusa Uganda eno. Amawulire ago naddala ag'okwanika tukkirize nnyo okwanika abakozi b'ebikolobero kubanga abasinga bangambye nti ntandikidde mu speed ya waggulu nnyo nkyali ku Eurokeya naye bwe maliriza ngenda mu mu Electoral Commission bwe nfuluma ngenda kuyingira mu ddwaliro ly'e Mulago kati abeeyo mutandika okutimba ebimuli kuba nzija bwe nve Mulago ngenda mu Masaka Secondary School obubbi bw'essente z'abaana b'amasomero bungi ezo ze mbagambye zonna muzirinde nga nkuba ketonyeka gwake zigenda kubaawo bwe nfuluma awo nina ekitongole ate ekirala kyengenda okuyingiramu. So ebyokolako bingi nnyo nsaba Mukama Katonda bengenda otigomya omwaka guno babe bangi tebakendera saagala funa drought njagala mbe mu gundi mu bonanza malono nkwata oli tujatereze ekigambo tigomya mu ngeri gyengendo batigomyamu gyengendo batigomyamu ntigomya bakozi babikolero ebengendo kale okutereza saagala mbeere nga nkaliza njagala ekisero kibe nga kijjudde bwe nzijawo ono nnyingizaawo oli bwe nzijawo ono babe ne kulayini nga basimbye muyinza n'okunkubira ku masimu nti nange nina byenkola eno ebikyamu then ne tujja kubayo ttiimu ya paakinze tulinze bulinzi era tugenda bawa nani stop kagenda kuba Kasavu Kanyama kwata ono toli kankaka ye yawedde jakana tumutwaliriza tugenda mumaliriza gwa abasajja bakubanja bera ngo kimanyi simanyi yonchaza dirwachi bakubanja nze ekyo kikugambye era kankaka yagamba yali akunoonya simanyi lwaki nti wasobola kubaawo ebyo tusooke tubiteekaawo naye nga bwe tumaliriza abo tuli ku Eurokeya Nansana eddwaliro eryalagajjalira obulamu bw'omuntu omanyi ekisinza okunnoma mu nsi eno
we have all the facilities ezisobola okujjanjaba. Uganda abantu sente bazisasula kuba singa baali tebasasulira bi ekintu priority government changes abetuyambe mu mwaka guno leero kansabe on behalf of the natives etuyambe etuwe ebintu bisatu batuwe ebyobulamu ebituukanye n'omutindo batuyambe batuwe education etuuse n'omutindo batuyambe batukolere infrastructure enguudo buli muntu ajja kutoba asobola okulaba bwe yeeyimirizaawo. Naye togenda kukola nnyo okwate sente zo zisasule oli akulimbe mbusimanya alina kye bayita digital operation. Mpozi ku kantu olina engeri gy'okaleeseemu akantu ako nenfuna ekintu ekiri mu health center oba 3 oba 2 ekawaala. Mu theatre mulimu omukyala. Is it Irene? Abakyala bano abagenda okulongoosebwa bamaama abasindika wali kunankani y'abasawo ng'abakubye underdose ya caliform abakyala bano ne babalongoosa nga bawulira ate mu bugenderevu kiri kawaala ku ddwaliro ly'ekawaala. Kati olumu tugenda tutunuza gavumenti ne tugitunuza mu kibiina naye naffe ffennyini ng'abantu tulina ebintu bye tukola makusudi mu bugenderevu abakyala ne bafa era abakyala abasinza okulongoosebwa ekiwejjowejjo either omwana oba maama ekiwejjowejjo kiruddu naye nga kiva ku mukyalo oyo gwe bagamba nti akuba abakyala caliform atawera n'abalongooseza mu bulumi ne bafiirawo oba olumu embeera neeyonooneka kwegamba tulina okukyogerako nti abajja mu buweereza nga balinga basabotours abazza ate okuvumirira erinnya eddungi ery'obuweereza bw'obusawo oba oliawo n'erya gavumenti eri muyinza neegezezzaako okukolako ekitonotono naffe ise taata nga sinaddiza moderator wetuli mu lubaga wano eddwaliro lyaliwo limu nga sinaddiza moderator Kazindaalo nzijukidde lwembeera ku poliisi ekawempe baba bampisa okuntwalewa osiside okwogera naye nga baleese omukyala naye ng'omukazi oli yali abbye omwana nga si yamuzadde baba batuddeawo banaleetinga engeri gye yali abbyemu omwana ne kireeta sitoole ze tubadde tujja twogerako. Omukazi yajja nabba omwana naye nga oli yamaze okuzaala kati ennaku zino amalwaliro galina bino ebintu wammanga obadde okimanyi nti bafoosinga waliwo ebintu bibiri bye bali mu kukola either nga baagala bano abasawo abali ku internship okuyigira ku bazadde bano be balina okubaaga oba si ekyo okuba nga batuukiriza motive ey'okubba abaana abantu bangi oli ng'asobola okusindika omwana n'azaala bulungi naye olutuuka ku ddwaliro ne bagamba kubanga bakimanyi C-section eyo osasula sente nyingi ng'eddwaliro lifunamu kakati batega nti olumulamu kamwe bamugamba pressure yeri waggulu nnyo togenda kusobola sindika mwana bamutwale mu theatre bamubaage ogenda okukakana either omukazi omwana bamumubbyeko kubanga nono gwe babbako omwana baali bakamala okumujja mu theatre nga tategeera bulungi ono bamala goberera kamera kwolwo lwe nalaba kamera za Uganda nga zikoze era ne bagoberera omukazi bagenda otuuka bwe yali apaakinze bw'ati ng'omwana kati alina kye yali yeerabidde n'ayagala dde ya kinone kwe kumukwatira mu kkubo naye nga bamaze omugoberera ku kamera bazirinkinze zonna yali adduse n'omwana w'omukazi ng'amututte tekyalimu kakati enkola eno ey'okufoosinga abantu batwala mu theatre nga asobola n'okusindika omwana azaale weeri mu malwaliro nayo. Ey'okubiri waliwo abaana be bali mu kubba abato ng'abasajja baagala bakukusizaamu njaga babatwale. Believe me or not, nali nkozeeko sitole n'omusirikale oyo kakati atuula naggulu yali osiwe mulagaawo ng'oli yajja n'agula omulambo n'agutwala ng'alidde looni mu bbanka. Bw'amala okulya looni mu bbanka ya miliyoni 2 nga tamanyi bw'agenda gisasula n'atwala omulambo ne baguzika ku kijja kyabwe bano ababbanka bagenda okujja babagamba mb'oli yafudde. Wayita emyezi egi bamusanga ali ku street atambula naye nga bali bakulozinga ddalooni yali agiridde mu DFC omwo ne bamukwata naye n'okubuuza omusajja naga looni yali nnene nnyo ate nali neetaaga sente. Abanigeria bangi abagula emirambo ku mokyalawe gitamanyikiddwako ne bagipakira ogitwaliramu enjaga bagifulumye ebweru. I've done such stories. Kati Uganda bwe tuba tuyingidde mu guno omwaka omupya kyengamba kino nti tukulembeze eggwanga lyaffe tusooke tutunuulire ebikolobero bino twegatte nga bannansi. Omusawo bw'oba walayira
Yes. Nti ngenda kuweereza eggwanga lino. Ki ekikuleeta okutta abantu? Obulagajjavu buba buvaawa. Wegendereze wamala. Ate no babuggolera nnyo abakyala abo. Mutunuulire zino ensonga zezenjagala tuseeko amaanyi. Kuba bya bulamu. Gavumenti mu 2000 oba yali 2015 yawera pharmacy zonna obutaddamu kugulawo pharmacy empya. This is a serious case. Pharmacy ezimeruka wani aziwa bazistopinga dda ne bagana okuddamu okugaba license za pharmacy empya. Oba baki reversing nga totegedde. Tewaliwo gye baali bakiriversinze. Oba communicate. Tekikomangawo. This is from communicating bali badde president yennyini ye yalagira directive ne bagiwa Diana Atwine ne balagira teri kuddamu kugaba license mpya oluvannyuma lwe baali bakoze operation y'eddagala lye baali babba erya gavumenti eringi. Then bwe bamaliriza esawa ya leero kimanyi nti bali mu kuggalawo pharmacy ezo ze baali bagabira license. Bajja ne bagikujjako ne bagasimanyi biki tulina bye tuli mu kwetegereza license ezo ne baddamu ne baziriseringa $1,12,000. NDA National Drug Authority mugende mu gichecking. Kwamba agambe guno mwaka nzize nga siri wa kusaaga bino byenjogerako bigenda maaso. Abasajja batunda license za pharmacies endala n'ogenda okutunulira bagende ba corporation ogenda sanga nga license yali yekyanja. Yes. Kubanga bagikuwa ne batekako ne location we bagigabidde. Ogenda gisange Rubaga. Sajjo nabuuzizza ku bantu n'atutwala. Nawe wabuuzizza ku bantu. Ogenda gisange Rubaga because this is the country gye tulimu. Omwe mwe tuwangaalira. Embuuza ku bantu empya. Obumenyi bw'amateeka obuli mu Uganda sincerely speaking ye mbuuza ya bwento kati bwengendo babuuza. 2024 mbagambye nzize n'ekibooko ya masanso. Zirizi badde tezimala. Tezimala. Yesalongo sekiranda dindu bo wasava. Jembe lyako ndo litambula liyogera gubadde mukisa gwa manyo mujja kakasindalo nabagane kasinda kakubiza kanso tembabulire bino tumaze saa dakika ngaabiri tuli abuuza ku bantu mukama yabuli nenga mwe bali kuyingira mu mwaka omujja akazinde tewakaziza kati nkakuwadde sebo mwe bali kuyingira mu mwaka omujja amina era tugenda guluba kale abakulu bano njagala tukube torch mu mwaka nga bwe gutambudde we tuba tutandikira bingi ebina okwogerwako tubikuwe mu torch tubifiltering tulabe oba gye tulabye omwaka guli waliwo we bitutadde mu maaso tudda mabega oba tuli mu byasengavuddemu ngazzeemu katandikeewo mukulu gwesi mu Kenya. Bw'okwata olupapula na peni ng'owandiikira omuntu omupya yakajja mu Uganda omwaka 2023 oyinza gumudescribingira otya nga bwe gubadde? Omwaka ogwo gubadde gwa njuyi bbiri. Gubaddemu okusomoozebwa, ebisomooza bibaddemu bingi, ate n'obuwanguzi ne bubeera bungi. Okusinziira tuwadde n'okusomoozebwa okwa economy yaffe y'ensi yaffe nti tubaali twakava mu covid. Naye ng'ensi yonna eri mu kutagala era nga n'eggwanga liri mu kutagala. Ate nojja n'olaba nti wabaddewo n'ebimu amateeka gabadde gayisibwa nga gayina be ganyigiriza abo bakyeruppe mu ngeri emu oba endala, ate nabo ne bateekawo embeera eno gye twandibadde tuyita nti kajjampuni. Ate ne bamuyiwa mu bbwa nti omukulu wa TMC kubanga ndaba kyekisinde kyonna be basinga n'ennyo ndowooza ate okubanga ne His Excellency alaba TMC gano mazima kubanga benne ebyayogerwanga station eno ku bisiyaga ate naye alinga yasimbuliza mu kulwana olutalo luno okutuuka n'ababaka ba parliament okusayininga ku tteeka eyo oba naye okusayininga bali kuliisa ye n'asayininga byonna. Kale amawulire naddala TV10 TMC yakola kyamaanyi nnyo mu kusomesa n'okuwabula bannayuganda nti wano waliwo kwegamba okubeera ba whistleblowers mu kino bakola nnyo kati mu nsonga eyo nti economy etagadde nnyo wano ne wali. However abakugu bakoze kyonna ekisoboka okulaba nti era tujja kugenda mu maaso era tukyatambula okugenda mu maaso n'ebintu ebirala bingi nnyo. Abantu baffe bangi batufuddeko obubenje bw'otunuulira ennyo tutunuulidde kisa abantu omwaka guno oguyise oba omwaka ogwo oguwedde bubadde obubenje. Ekyokubiri
ku lunaku lwa siriimu 1 December ne tulaba nti ate n'obulwadde bwa siriimu bwongedde okutta n'okwegiriisa mu bavubuka abali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 35. Ekyobulabe ennyo kubanga bagamba nti gy'emiti emito egigenda okugumiza ekibira in the near future. Tegibanga ate obulamu si bulungi then kibeera kyakusoomozebwa nnyo eri eggwanga nti ebyobulamu obiraba bwe bityo tebikoze eki tebitambudde bulungi. Weewaawo waliwo n'embeera endala mu socially engeri gye tubadde tweyisaamu gye tubadde tubeeramu. In fact kankiretere na wano nti mu kufa kw'abantu okubaddewo tufiiriddwa abantu ab'amaanyi n'abatali b'amaanyi wano ne wali. Byonna byoli mu kunywa olina okuleeta yita amannya ng'abantu babiri bamubeereko awo. Ayita Brian. Tugende maaso. Waliwo nekintu trend oba embeera eyingidde nnyo gye mbadde ndaba nti tufiiriddwa abantu bangi ab'amaanyi, aboonoonyi, abatali boonoonyi, abalungi n'ababi. Naye waliwo ate gye twandibadde tuddukira nga bulaba bakatuliki bagamba tunaddukira ani eri ffe wabula eri Omukama. Waliwo ekintu kye nalaba ku kufa kwa Katolo Bwama nga enzikiriza emu egaana omusabira ng'egamba nti mwonoonyi. Naye nga taata w'omwana oyo Katolo Bwama he was a catechist betwandiise nga basaba Kristo b'ebitundu. Ne kino kigatteko baatugamba nti abadde takuŋŋaana, abadde n'enzikiriza gy'akkirizaamu eyawukana oba ekontana. Yes. Naye ng'ate n'abaana baweereza mu ekereziya ne maama muweereza mu ekereziya era baalaajana nnyo. Naye newabeerawo ekintu ekyo tetujja ne basalira omusango omufu tetujja kumusabira. Ekintu ekitugenda kukigaziya nnyo kikulu nnyo mu religious sector. Sinza kiwabudde tetugera kigaziya. Naye tonnayogera ku bubbi obukyase mu mwaka ogwedde. Yes, ffenna tukiza ebirungi bibadde nga bw'oyogedde ku bikyamu nesooka omaliriza ebirungi by'ogize. Kati era ekyobubbi kyebadde kigenda okuddirira kino. Obubbi bubadde bungi nnyo era obubbi buno kyovudde olaba nti mu mwaka ogwo mulimu abakungu ba gavumenti bangi nnyo ng'otwaliddemu n'abalamuzi abakwatibbwa ne bavunaanibwa mu nkola efaanagana ey'obubbi, mu nkola efaanagana ey'obukenuzi, mu nkola efaanagana ey'obulyake. Mwe mwali baministers baffe abakwatibwa ku nsonga z'amabaati, mwe mwali baffe. Tekiri kyekugambye mulekerenga okusalira abantu emisango ne muyimirira mu ntebe ez'abalamuzi nga toli mulamuzi. Yogera ekitono ekyo ky'omanyi. Baministers baffe ekkooti zigenda kusalawo era obujulizi bonna bukuŋŋaanyiziddwa. Wuliriza ssebo tulina kwogera bye mwagala kuwulira naye katwogere kituufu okitegeera. Nze nkireese nti olabye nti okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obw'ekika bwe kityo waliwo n'abalamuzi abakwatibbwa mu nkola ey'obulyasi. Waliwo abalamuzi abakwatibbwa abasukka mu 4 nga n'asembyeyo twanayita mwezi abadde musaidizawo mu western awo mubajjeeyo bukenuzi. Ate obukenuzi mulakama mukiyitamu buba bubbi. Kakati ebintu ebyefaanaganyiza bwe bityo nti enkola nga bweriwo nti y'amateeka bavunaaniddwa babadde exposed era in the near future bagenda kubeera ekyokulabirako. So obubbi nabwo bubaddemu bungi nnyo era bye bibala ebivuddemu mu nkola eyaki. Okyegendereza nti mu katabo k'oba owandiikira description gy'oba owandiikidde omuntu omupya mu Uganda asobola okusetolingamu emyaka emirala eri obaddayo buzi kubyoyogedde. Sooka owulirize ensi gye ffenafena gye tutunuulira mother country of the mother. Wuliriza ye America, US. Naye ate emisango gye twogerako wano gibadde givunaanwa n'abamu ku ba ex-president ab'ensi eyo.
bakasangwa abenseyo kwegamba obwononefu oba okugwa kw'omwana w'omuntu tekutandise mu gavumenti eno oba tekuli Uganda wokka kwatandika dda era weekuli naye kyenkugamba kiki ekikoleddwawo gavumenti esirise busirisi Grace ekibuzo kiri nti omuntu ono gw'owandikidde akatabo omupya mu Uganda description ya 2020 aba asobola kubanga ne gy'avudde ebiri wano ate ebirina waasi n'okusinga wano nga bwe kiri kubanga wano butunulire nnyo olabye tuyina units ezirwanyisa obukenuzi obubbi ensukka ne mukaaga tuyina kooti eyeetengeredde yokka owulira lwe lutalo oba otega ebitimba ng'okwata ensolo totega kimu omuyizi ali serious oyo omuyizi ali serious the hunter njogera ku hunter ali serious atega ebitimba ebisukka mu 4 oba mu 5 kakati ye gavumenti eno bw'olaba tutaddewo ne kooti eyeetengeredde mu kulwanyisa obukenuzi naye ng'ate bw'otambula mu nsi zonna naye nga kooti ekozesa ssente empitirivu institutions eyogeddeko 6 zikozesa billions and billions naye kye bataasa tekyenkanankana wadde n'okutuuka ku kye baspending anti gwe okirabidde kumpi okirabidde kumpi singa omwaka guno zakozesezza sente nyingi nga kyanunuddeyo kitono ate kati gwe okirabidde kumpi kati nze kakikulage nga akozesezza sente nyingi nga zanunuddeyo zentono kyetukola olwaleero bagita deterrence measures zetutaddewo nti tusize ekifaananyi nti okutambula okuva olwaleero paka mu 2025 ekikoledde olwaleero ebibonerezo ebiweredde olwaleero masa kikoledde olwaleero tiye sente ezo ziba ntono nnyo Uganda ejja kuba weri tetukola olwaleero kya Uganda ekyagenda mu maaso kano olwekyo kutunulya kasente ke bataddemu olwaleero kiringa kakati olinga ŋŋamba nti ozimbye ennyumba ozimbye ennyumba ya buwumbi 6 kati kukyogezako kuŋŋamba nti ozimbye ennyumba ya buwumbi 6 ate nga togenda kuwangala myaka 4 kati kukyogezako kuŋŋamba kyetukola olwaleero katuteekemu obuwumbi 10 tulikavalingeko miliyoni 600 naye nga impact gyekikoze egenda ate kutaasa emyaka emirala nga 6 ate omwandi badde muva ne trillion tuzitaasizaabo tolowooza nti bana institutions oyogeddeko 6 ezirwanyisa obubbi they are enjoying units zenjoyinga nnyo ne zikwata sente nja kuwa ekyokulabirako the IGG ne tuleeta anti-corruption unit noleeta gundi endala zonna eziriwo sente budget zetuziteekamu ndozereyo that is accountability sector tugenda okukomekkereza titulwanyisa corruption IGG sente zatutte empitirivu enewa ya parliament anti-corruption baani bonna tutaddemu kiyitirivu Mr. Wamala naye ate bye tujjayo butono nnyo bwe Mr. Wamala does it make sense singa measures ezo tezibaddeewo olwaleero kiringa bw'onoogamba nti ozimbye ennyumba totaddeeko nzigi totaddeeko miryango totaddeeko nzigi kuggalawo naye ng'okoze zi TV ennungi okoze n'ebirina ababbi bagenda kuyingira buyingizi babitwale naye ekyo ekibadde ogwo ekyolabanga ekitono nti kikonsuminga ekinene kitaasizza ate ebingi ennyo ebyandibadde bigenda okuyingira mu nnyumba eno okubbibwa obubbibwa bw'ebityo nasinagenda sango don't you feel ashamed okuwagira NRM ng'ebadde in leadership for 40 years nga batusobola n'okubba ebbaati an iron sheet kakati okujjako wamala and iron sheet uliriza 40 years okujjako wamala nga speaker nga wazaalibwa leero prime minister wazaalibwa leero nga wazaalibwa leero ate nga wamala toli mukristaayo naye wamala gwe mmanyi ekigambo kibayita obubbi genda osome story ya Good Samaritan yava ku ki yava ku bubbi kumenyi bw'amateeka omwana w'omuntu yagwa mu lubereberye obubbi tebutandise ku ki naye nkugambye sisobola kugamba nti I'm ashamed of belonging to NRM kubanga n'ekiri
mu government etali ya NRM ate kifumba mutuku omwana w'omuntu yagwa kuva mu lubereberye kakati bona ogamba nti wano wakyama onakomawa n'olwekyo tulina kutereeza ffe tukusire mu NRM kutereeza ate nga tujja kutereeza kubanga osanga tetutereezezza ate senga kiri bubi nnyo nnyo nnyo. Salongo bw'oba okutte kamera n'ebyuma byonna pen ffe bannamwe tukozesa pen and paper kamera na byonna Munnayuganda omupya tumuteera documentary ku TV10 gano mazima ne Uganda Eyenkya introduction oba spark oba deepin gy'otandika nayo omuntu oli afunye ekinyegenyega atuula alabe 2023 mu Uganda nga mupya highlights ze ziri. Neyanziza nnyo nja kuzzaayo kemabega waliwo omusajja omu yajjako wano mu Uganda yali ayagala kukola business. Yes. N'afuna omu yali amuleese n'amugamba dde nsaba omuvugo ntwaleko abagagga gye bakola ki gye bawangaalira n'amuvuga n'amutwala emuyenga n'amutwala ekkololo n'amutwala mu bifo abagagga gye bawangaalira. Yes. N'asanga ng'ebikomera bingi nnyo kuliko n'ebigambo bya way of dogs kuliko ebivundi by'amasannyalaze biki byonna nti bwe buziba bagateekako. Investor ne yeetegerezaawo ng'alaba n'abasirikale abakola ki abakuuma we bali. Kati ono ye yali amanyi nti ajja kusiima security nene omugagga ajja kuba amanyi nti ensi erina ki bw'aleeta ssente ze wano bajja mukuuma bulungi. Anamugamba ntwalako n'abanaku gye bawangaalira n'amutwala mu Katanga eyo n'amuyisa eyeka Mookya n'amuyisa mu Kisenyi n'amutwala wa n'amugamba waweddeyo n'amugamba n'ebirala biri eyo ebifo n'ekatwe bw'amaliriza eri n'ayitayo talabayo ekikomera kye bazimbye ekiwanvu nnyo talabayo ng'abantu abalaba bali free bulungi nnyo bakola ki bakola bintu byabwe bw'amaliriza n'amugamba ndowooza mukama wange kakati osiimye tugenda kutandika bizinensi gye twali tugamba koli kwe kumugamba nti okusinziira ku bwenda byemu abagagga gye babeera wano tewali safe kuteekawo ssente zange ko ye ku lwaki nga security eyo yonna gye tuwa abagagga n'amugamba no omugagga bw'abanga asobola okuzimba ekikomera nga kiwanvu fuuti mmeka. Yes. N'ateekako ne sseŋŋenge w'amasannyalaze n'assaako n'embwa munda n'ateekayo n'omusirikale wabweru kitegeeza tebali sekiwa. Uganda essaawa zino bw'ogenda ku Google n'oteekamu ekigambo Uganda gavumenti eno nginenyaako ebintu bibiri eyonoonye ssente nnyingi nnyo mu kwagala okusiiga ekifaananyi kya Uganda ekirungi naye eremereddwa okuportrayinga ekifaananyi ky'eggwanga ekirungi ebitadde mu bintu ebitagasa. Ekyokulabirako bw'ossaamu ekifaananyi Uganda bakuleetera abantu abeekalakaasa bakuleetera abantu be batemyeko emitwe bakuleetera ebifaananyi biri ebiraga nti Uganda tulinga abali mu gaafu. Salongo oyinza okulimba abantu. Mpuliriza. We have all smartphones. Kikole kyagambye. Yes, I want to. Zaako ekifaananyi. Teeka agenda mu Google. Yes. Atulaba. Type in the word Uganda. Olaba omulambo gwe batemyeko omutwe. Osabe ebifaananyi ebyo ojja kulaba. Yes. Ojja kutunuulira nti abalina okutunda ekifaananyi kya Uganda wabweru. Bakiri kikyabalemye. Si Uganda y'abalumbuye. Okitegera kikyabalemye bino byenjogerako. It is the fact abaana be batadde ku Google. Oba okitegeera nti ne ministry yennyini ogiraba juzi bayisaako wano ku ssente olaba emabegaawo we tubeereddewo nga bali mu kulanga usimanyi baleeseeko ono ye Miss Uganda simanyi ono baani bawaddeko ku bakenzo bawaddeko ku bazali batunde ekifaananyi kya Uganda mu byobulambuzi naye kikyakoze kikyagaanye. Then ekyokubiri Uganda ekyali mu matongo ge tuyita aga post COVID era. Yes. Nti twakwata emyaka 2 miramba eggwanga ne tuligalamiza mu gye twandiyise economic limbo ne lyebaka muli tuba twakavaamu bwe tuti ne tujja tuyingira elections ezaaliwo tuba tuva mu kulonda mwe mwalabira mwe ssente mwe zaayiikira ennyingi ennyo ezaabula okitegeera ne tukozesa n'ezitaalina kubeera nga zirina okugenda mu kulonda ne tujja tuyingira 2022 ne 2023 emyaka ebifaananyi abalaba byendabye. Esimu yange njina wano nsobola okulaga. Omwami eteekemu Uganda. Yes. Bakuleetedde ebifaananyi ki? Bandeetedde ekisookera ddala. Ng'oggyeko flaga ya Uganda ne coat of arms. Yes. Kampala nga bwefaanana. Ekirala ky'abantu nga basimayiringa eno za lifestyle. Nabawo ebirala eby'omu mambuka ebya ennyanja solo n'ebirala bwe bityo. Sinalabawo kye batema muntu. Kebera bulungi go ahead.
mulimu ebya teka mu Uganda era wenkomese ngamba teka mu Uganda angambye Uganda Uganda lumbuye ngenda kucyangambi boteka mu Uganda lumbuye kyakugamba ogera kulaba emiranda what is happening in Uganda kye kigambo ky'obootekamu ojja kulaba then Salongo ojja kuweebuuka sisobola kubanga byenjogerako mbimanyi then ekyokubiri tuba twakavamu ebyo ebintu eggwanga lwaki essaawa zino liri mu kunaabuukana tuuka kakati olabe ebinnya enguudo ezifaanana oli bwakugamba nti mpandiikira Uganda omwaka guno yeewangudde okubeera n'enguudo ezikyasinze okubeera embi bwetekamu what's happening in Uganda olaba bakuba miggo atu oli ajja kugamba bw'oyingiramu mu ssaawa zino mu Uganda mwe muli abantu abatali safe okubeera nti kyangu nnyo okubuzaawo ne bakutwala notaddamu nakulabika kubanga wenjogerera there is waliwo evidence eragibwa nga n'essaawa ya leero bali mu kubanja ssaba minisita Kibalama watanaba kuleeta ekyomukisa omulungi bannayuganda ku lutimbe luno gaggadde tuyinako Saava Salongo ng'ennaku ezo abadde yakwatibwa abakuuma ddembe uliriza ekizo kibadde nti ekyokuwamba kikusanyisa ekigambo kuwamba mukikozesa bubi nja kujja Salongo genda maaso njagala tukkanye ku bino ebigambo bibiri mu mateeka bw'oba obadde oyagala kuntwala kumpawa be bakumbunaana omusirikale yenna kyalina okukola afuna kye bayita summons najja n'akugamba nti weetaagibwa ku poliisi okubaako byennyonnyola era najja n'arrest warrant n'akutwala naye kamaleeyo Salongo bulungi awolemu kenkufunye kyo kamaleeyo bulungi nojja bw'oba toli wa mu kitundu ekyo nosayininga ne poliisi y'omu kitundu ekyo kye bayita marching orders ne bazikuwa ne bakuwerako n'omusirikale n'aggoberera najja atwala abantu abo abatuuse gye balaga ku misango egimu okitegeera on certain cases naye mu Uganda tusanga n'omuntu nga ddala mu butuufu ne bwe baali badde bamuyita kubanze ne bwompita ku poliisi yawe nsobola okwetwalawo bulungi siri mumenyi w'amateeka okitegeera ebigambo byange byenjogera byebyo biba ne facts zaabyo naye nojja n'abasirikale tosoose nakusayininga kye bayita marching order n'oyitawo buyisi n'ozisayininga luvannyuma ng'omaze okwagala okummenya emikono n'oyingira mu ofiisi zaffe n'ebimundu byabwe mulimu n'abaana abato okitegeera because it was a weekend waliwo n'abaana abato ne mutandika okwagala tumenyamenya n'okwonoona ebintu byaffe ekyokubiri essaawa zino mu poliisi mwennyini okimanyi nti abantu bangi nnyo be basakolinzeko be balambye nga ba criminals yet they are not oluba kutuusa ku poliisi bwe bati ne bagambirawo nti mu mutwale wali mu mujjeko fingerprints amangu ago bakyalina mu kunoonyereza you're still a suspect ne bakutandika okuteekako omusango nti oli muzi wa musango naye nga tonnaba nakakasa koti tennakakasa nti omuntu ono alina omusango oba talina okwegamba amangu ago bo bamaze ono kyagamba bo bamaze okwambaza ekifaananyi nti oli mumenyi w'amateeka kyokka ng'ate bw'omala okuvaayo nga bakakasiza nti toli mumenyi w'amateeka poliisi tesangulamu bintu ebyo. Now I call upon all human rights defenders to start investigating into that matter. Salongo mundi ogusembye bakujjako fingerprints. Nze nagaana ekyo nkyogera mazima. Okay. Nagaana namugamba dembe lyange obutanzijjaako kubanga sirina musango onzijjako fingerprints zaaki. Neŋŋaana era teyankaka. Namugamba gobobo waleese omubbi w'akasimu omunyuwe enjago muki. Nze siri kategori eyo togenda kunzijjako fingerprint era neŋŋaana. Nemugamba bobo yagalo zinzijjako call my lawyer to come here nja kuwaayo. Era lawyer wange tiyaliiwo sazi waayo. Okitegera? Era kiringanga okuwa statement oli wadde mbojjiwa n'obutagiwa. Lawyer wamala okubeerawo okakase kubanga abasajja omunyonyola kirala awandiika kirala. Kakati ekyo nakyo kigenda mu maaso mu poliisi. Era nsaba ono kuba wabyakwerinda agambe bakamaabe. Eyo ensonga gye bali mukola nkyamu. Okuincriminating omuntu nga talina musango n'omuteeka ne kulama ku database batuuka abantu abasinga balina future yaabwe y'okugoberera naye otuuka okugenda maaso nga oli yakuteekako ekintu tolina nakyo kimanyiiko zali personal vendetta zaabwe ne baleka omumenyi w'amateeka ne bakwata atatali mumenyi w'amateeka. Ekyo Uganda omwaka guno eriddewo akagoba mpozi mu kutangazaamu kawo katono
enkola eyo eri mu nsi yonna ey'okukwata okujjako obuwanvu bwo okukuba ebifaananyi n'okujjako fingerprints naye emirundi egisinga ekolebwa ku bantu nga bagenda kutwalibwa mu kkooti ng'omuwaabi wa gavumenti amaze okugamba nti omuntu oyo ayina omusango okwewozaako ajje ensonga tukole ki kati bw'obanga ova mu mikono gya poliisi mu rekodizi zaabwe bakusigaza omulundi omulala kubanga babeerawo olumu bagamba nti ono beach offender first offender n'ebiringa bwe bityo rekodi ziba ziraga nti omuntu ono gwe muliza okusosokola ki okuza omusango omuntu ono naye wabula abakikozesa ku bantu nti bakukutte obadde otambula ekiro naye kumakya ku poliisi tiye bagenda kuwa bondi ogende kiba tekikwetaagisa ate genda kujjako ki fingerprints oba nokujjako ebifaananyi era bakikola mu bukyamu oba bayinza okuba bakikola nga balina abantu be banoonya mu kitundu ekyo fingerprints ezo nga zirina bwe zaalabikira nga zaabulabo oba zazza omusango nga bagenda kuzitwala bazigeraageranye bazirireetinge mu kompyuta yaabwe okubabuulira nti anti ye omuntu gwe mubadde munoonya kubanga fingerprints ezo bwe zigenda mu system walinga eyakaki red gwe badde banoonya nga baga nti omuntu bwati nti ye alabiseeko akwatibwa ali mu kifo bwekitebekiti baba tebakozesa mesadi eyo oba lwa nsonga eyo then akikola ku muntu gwakutte obukwasi nga agenda ate kumuta n'omukola bwotyo oba omukoze bubi then kanko information katonga sango tanadda nga 22 bwe twakwata 21 bwe batukwata na 22 tugenda ku CPS ene ye Kampala abakulu kyenasanga mu custody wansi mu cells abaana ne bakutte vagabond ekikyata la ku musango gutegukyali nawo nti batusanze tutambula enkeera bonna babateeka ku process eyo nange kennyini mu kuyingira sakola statement fenna batujjako fingerprint ku CPS buli yali mu cells bamujjako fingerprint ng'eryo n'abakugamba nze bansanga ntambula nze batusanga ku mwalo ne bayita meeting alikola batya fenna batujjako fingerprint don't you think the abuse of a longer tulina ku CPS Central Police Station etwala yonna KMP na biki these things are happening ate era nga ne KMP komanda watuula kembadde ndeseeyo nti emirundi egisinga wane waffe mu Uganda nze Bukenya kyemmanyi fingerprints zino oba zoba weeraliikirira ennyo zezo eza conviction fingerprints eza conviction zembye nnyo okusinga zino zetulaba ku mapoliisi weewaawo nti nazo ziba zoonoona ekifaananyi ekyo naye nkwadde emitendera nti singa omuntu batogenda mutwala mu kkooti wamukutirwa busonga bwa Uganda ne Rwanda omwami balwanye n'omukyala lwaki omukolako emikolo egyo waliwo ne kino kyemulina okutegeera tuli mu nsi nga kyangu nnyo okuteekako omusango gw'otaakoze olw'abantu ebigendererwa byabwe oli naakera ku makya naga tuyinza muyiyizayo kisango ki kye tusobola omuteekako ne bakwata fingerprints ezo ze bakuggyeko ne bakuteeka ku kisango ky'otalinaako nakyomanyi n'ogenda okwesanga ono asobola okuweerako example baba twalina lufeeni ne bakussa ku musango gw'otalinaako nakyomanyi naye nga bo bakucreatingidde obujulizi bwe beetaaga obwabwe ne bakussa ku madda ne bakussa ku musango gwonna tulabyeko wano abantu nga baleeta emirambo ne bagisuula ku siini y'omuntu ne bagamba batiddewo omuntu mwena ne babakwatira ku musango ogwo nga n'abamu tebalina kye bamanyi kumba oli yakutagetinga dda kati ebintu bino bwe tutabirwanyisa first of all Uganda gye tulimu ekyalina abantu abali unprofessional be batadde mu bitongole ebirina okubeera nga bituulibwamu abantu abali serious oli ne bamuleta nga talina kyamanyi kukulembera kitongole ekyo n'atuulamu n'atuulamu kituufu mwe bali n'atuulamu naye nga byakola tabimanyi biri contrary ku biki byalina okukola awo ekyo mu Uganda mwekiri era nga kirina okuba nga kirwanyisibwa nnyo kati awo desire message eri abasajja nga bano mwami Magamba akulira CID
abantu be beetaagibwa okutwalibwa okukozesebwako. Gwe ngamba otya nti olina abasajja ba senior food dropouts be bali mu bitongole ebyo gw'osanga yali wali nenga ne statement tamanyi yadde ogiwandiika nenga atudde mu ntebe akulira mu osiside mulambo w'ekitongole ekyo nenga talina yadde n'obudde obukkiriza omuntu oyo yadde yagenda akole koosi ayongereko kuba mulimu agulina lwaki tagenda neyeyongera okusoma. Ekyo mu Uganda kinene. Ekyokubiri nti omwaka guno gwennyini mwe tulabidde nga omuntu asobolokera ku makya ne bamukwata for no reason ne bamutwala ne bamusaako omusango gw'ataakoze n'agubeerako ne bamusiba ku lw'okuba oli alina kyayagala otwala. Obubbi bw'ettaka bubadde bungi nnyo omwaka guno nnyo ne tuuka n'okulaba nga president akoze addresses ezisukka ne mu 5 ku national address ezisukka mu 5 ng'ayogera ku nsonga ya bubbi bwa ttaka. N'obuuza tulina minisita omubeezi ow'ebyettaka, tulina minisita w'ebyettaka, tulina akakiiko k'ebyettaka, tulina simanyi Uganda Land Commission, tulina minisita wa Urban simanyi bikoze bitya, balinganga 8 mulamba bonna bali awo. Tutaddewo ne commissions of inquiry ez'enjawulo ezibaddewo ku nsonga z'ettaka. Why is it that matter is not resolved or called to the close of the books tufune obugenderero mu ttaka? Abaana baffe bangi nnyo abattiddwa ku ttaka ate nga ababakozesa bitongole bya gavumenti bakungu mu gavumenti naye ne bagaana ate okuwa abaana abo security ekyokulabirako. Yes, Sobbi yafudde. He has been a friend to many. Abadde mumenyi w'amateeka nga bo bwe bamutaaginga ne bamuteekako nti mumenyi w'amateeka naye omumenyi w'amateeka oyo abadde akolera gavumenti era abadde akolera bitongole bya gavumenti kubanga bwe kiba nga yali akoleddeko IGP omulamba akulira poliisi bw'aba nga yali akuliddeko akulira ekitongole kya ISO kiramba nga bw'akolera. Sobbi yafiiridde ku mirimu gy'abakungu abamu mu gavumenti naye ate ne babeera bold enough ne batajja mutaasa naye nga yabadde agenze ku mulimu gwabwe tebamuwadde kye bayita backup. Ekyo mu Uganda gye kiri nti officials ba gavumenti balina categories z'omanyi ziri mu kibuga Kampala nga zitigomya Kampala on their behalf. Officials of course bebazisponsoring bazimaninga bano abaana tubalabanga abamenyi b'amateeka naye nabo balina families zebalwanira okuyimirizaawo because ne bano betutwalanga aba official ba gavumenti nabo babbi era nabo babba ku lwa families zaabwe zebakola ki zebabeeramu. Ono yabadde ayogera ku kyobutasabira Katolu bwama baganye osabira Sobbi yes naye weebuuza abadde muntu mubi obadde okimanyi nti n'abakungu kuba nze nabagamba nze njogera kyenza ekituufu ekiriwo nze sitya kwogera mazima mwe mugati okugogera ensonga nkulu njagala actually tugidiginge ngogera. Sobbi kale bamuganye omusabira bw'abadde mumenyi w'amateeka ani atasobyangako wano nga nabo bafaaza basiiba ku bakazi baffe nga babazaddemu n'abaana era bwe kiri njogera mazima bwe kiri njogera mazima ogenda diga njagala nnyo ensonga eyo nti let me tell you this we are judging genda mukayitayo kyabakadde omanya nze ntuuka awantu nentunuulira ebintu ebitakwatagana bulungi ogenze ekyabakadde awo olabawo omugenzi Supriyan tebamuziika Lubaga temungana okwogera balaba mutandisa okwozawoza tebamuziika Lubaga bwe baba bakuwadde amandaazi mbuulira kakati nze kennyini nali mbaddeko mu sitole gye twali tukavalinga nga bafulumizza abaana b'omugenzi Supriyan Kizito Lwanga ne batuuka n'okufulumizibwa mu ggwanga ne batwalibwa abo yali abazadde mwana n'ekyabakadde waliwo omwana we gwe bagamba alinga mutabufu wa mutwe nali mulabye nako kuba ekyabakadde ye muntu gwe manyi gwe basimira entaana 2 ekyabakadde waliwo entaana gye bamuziikamu eyaabwe ey'ekika ne wano we bamuteeka Lubaga genda ekyabakadde obuuze omwana wa Supriyan bwe batamukulage ali awo alinganga yavaako bafaaza bangi ninako n'omwana gwe manyi buuza omwana bamuyita Sejjoba akola mu New Vision yali correspondent wa New Vision ya Masaka ekyamugobyayo yakuba sitole n'agikuba ku faaza ku baana be yali azadde mukazi 2 nga tabalabirira ne bamugoba e Masaka n'ajja e Kampala era faaza n'asaba bamwetondere genda obuuza ani yayimiriza sitole yali erwaninga mu monitor buuza mu red paper buuza Lugendo ani yavaayo okugiyimiriza yali efulumiza abantu yani abasatu abali ebweru ani yagiyimiriza bano nabo bakozi ba bikolobero
wano tubadde n'omwami bamuyita Faza Musaala. Yesu Kristo yajjira ffe aboono. Wuliriza Faza Musaala yava nayo n'abagamba tuve mu byokwekweka mu maganduula gano twatule lunye tuwase abakazi tuve mu byokwekweka nga tubeera ku bakyala b'abantu. Ebyo byali bigambo bye baali bamugobye mu kyaki. Genda obuuze Faza Kibuuka ensonga ezaali zibatabudde ow'ebukalango ensonga ezaali zibatabudde byali byaki. Ebyo ebintu gye biri byapeninga olwokuba nti tulina kino ekintu kye tugamba ng'akakati we tubadde towalampa Mengo tokwata ku kyaki tokwata ku gundi bw'abanga oli gwe bagamba gwe bakkiririzamu mu bitabo ebitukuvu abagamba mujje nga bwe muli. Gwe ki ekigaana okusabira omuntu amaze okufa atakyayogera gwe muleke agenda asisinkano lye yamutonda awoze emisango gye. Gwani agamye nti n'omuntu bw'afa bw'ogaana omusabira tagenda magombe. Sobbi baagaana omuziika. Ate ku nsonga ya Sobbi nze njagamba nti Sobbi eggulu bwe liba nga gye liri ali mu kifo ekitukuvu olw'ensonga Sobbi yayimirirawo nze mu myaka gye mmaze ku nsi ye muntu gwe nakasooka okulaba n'avayo mu lujjudde n'agamba mbadde nziba bannange nti ye nze mbadde mmanyi abatta naye ndokose ebikolwa ebyo ebikyamu era ngamba abavubuka bannange mubiveemu nakola kino nenkola kiri nenkola kino nenkola kiri. Kakati bano abali obibi emyoyo nze ndowooza bandibadde bakuŋŋaalira nnyo ku mulambo gwa Sobbi ng'ensowera bwe zikuŋŋaalira ku bubi okusobola okusaasaanya enjiri n'okulaga abantu nti omuntu ono kyabadde abadde kyakulabirako. Era nze nebaza nnyo ba Pentecostal churches bano abalokole n'abasiraamu balinamu ak'enjawulo tebasalira mufu musango. Kyovudde olaba nti Katolo Bwama Pastor Bugingo yagenda n'akola ki? Era waliwo omusumba eyalabise mu kusabira ani era n'agamba nti tuddeyo mu byawandiikibwa Yesu Kristo nga baleeta malaaya bamusalidde ogw'okufa bajjako amutuuza wansi abagamba nti mwenna atakikolangako oba atasobyangako yabasoka okukola ki? Omukuba ejjinja. Kakati mwe bannaffe bakabona abalungi ennyo nga musaba ne Saala ne mugamba nti gunsinze mbadde ngenda okuleetera oba baali baagala ajje mu kkanisa kuwotaali wali akole ekyo nti kino ekyokwogerera eno okwenenya okw'omulwatu ne Bayibuli yekwogerako nti okwenenya okw'omulwatu kukiroko okw'omukasirise naye omuntu yavayo ku mpewo za gundi wonna. Kale nze ndaba nti ne message yali mu muvubuka oyo yose n'oleeta omuvubuka oyo Sobbi nti n'abaana abato abali abamenyi b'amateeka ababadde baagala okuvayo bajje bagambe tubadde tukola bwe tuti naye bannange tulokose kati bonna bazzeeyo nti ne b'ovayo n'olokoka ne b'ovayo n'oyatula kyovudde olaba nti nno kyaleese obuzibu kikyaleeta obuzibu naye nga bano abakadde b'eddiini abakulu b'eddiini abo bandibadde bajjiramu so kyebakola ekyo olwose n'okireeta baterezeemu. Yali alokose ebyamazima in reality. Nze Sobbi gwe mmanyi yali alokose mainstream talk yali alokose ambagambe kati mwena kama Sobbi gwe mmanyi yali alokose olw'ensonga nti yali takyenyigira mu bumenyi bw'amateeka nti uliriza buli wodduka okikola kati yali alokose ebyo ensonga wammanga nti bwe yadduka okuva mu bumenyi bw'amateeka gwe kyogedde yaddukira eri bakwasi b'amateeka kitegeeza ki nti yava mu bubi nadda ate mu bulongo baali bamukozesa katuwuliriza yazze mu bantu kale ffe tuyita oba bwe tulaba nti be bakwasisa amateeka kikulaga nti yali atuuse okuva mu nadda mu B owulira sooka owulirize oli yagenda n'avaawo takyadda Sobbi gwe mmanyi gwe nafunako omukisa n'enjogera naye baali bamuntadde nako okunnoonya kankibabulira olwaleero bwe nkuba kkako okumufulumya mu ofiisi ye banteekako Sobbi namalako emyezi 2 nze nga sitambula nga ndi mu nju nga bantaddeko basasini aba okunkuba banzijewo ebyaddala. I myself I did the torture chambers of Kaka nakuba episode zaali 4 nazikubira omwezi gumu nenfulumya Kaka mu ofiisi nafuluma ne banteekako abantu 2 Sobbi nansanga nga nakavaayo mu kwekweka yakutta
abangu yakangwa akobwa ati buzi omwana bamuyita Sebulime namugamba ttaano ono muleke waffe yatu reportingira ebintu byaffe era yankonako bwati muleke Sobbi yali amaze okunkwata nanta nagamba wa Uganda gendo sale mbata yogiri okitegera bino ebintu sibyogerangako na mu public lero gwe munundi gwange ogusoose nali ntereddwako ku wanted list nga abasajja bamaze okubawa ba hitmen bankube ekyo nekigenda nkozi amawulire agabadde veredde direnze gulaba Sobbi yali yalokoka mu ngeri efaanana bweti bw'abanga luli abadde mutemwatemula abantu nga takyakera ku makya genda bikola eyali akomandinga streets zemanyi mu Kampala nga togisalako bw'aba yalagidde nti neetaaga kino na kino nga temusala n'abireka Sobbi abadde yafuuka gwe bayita special machinery twetaaga agenda tu protectingira wali n'akuwa abaana ne mugenda oba n'agenderamu abadde akola mirimu gyegyo gye bamupangisa obupangisa naye abadde takyalumba nti agenze kumenya nju z'abantu abadde takyagenda era nalabye ebisitole bingi bwedde abaana bye boogera naye nga bano tebamanyi gwe boogerako Sobbi okuva lwe yalokoka yabadde akomandinga besi 1 ekyengere yatokya kyemba ya kaka yabadde akomandinga Lwamayuba era ebbanga lyonna lyeyabula mu Kampala nga taliimu abadde abeera Lwamayuba paka lwe baatuuka ne bakyankalana ne kaka n'avaayo era abadde mu bintu byakuvuba baleke kulimba nsi bonna amusingi a lot of people are putting no sense about the gentleman naye nga si bwabadde oyo si ye Sobbi gwe boogerako people are making views on that naye nga oyo si ye Sobbi abadde yakyuka abadde yalokokera Sobbi abadde special machinery gwoleeta nti njagala genda ku protectinga kizimbe kyange kiri waliwo atwala ettaka lyange nja kumwe ekyokulabirako nti mu kuzimba ekisaawe ky'ennakivubu kyaliko okusika omuguwa munene private guards zino company zino eziroweza ba private guards abasinga abateekebwangayo baakolanga mulimu gwa kubba bubbisa emiti bitayimbwa kino Hamu akimanyi Hamu oyo omugagga n'aleeta Sobbi n'abaana abo abaali ababibbi ne babakwasa ekisaawe n'olwaleero abaana abo abaali ababibbi be bakuuma ekisaawe be bakuuma Hamu akeeri be bakuuma amaduuka g'abantu be bakuuma emmali y'abantu kitegeeza nti omuntu ono wadde waliwo ebitatambula bulungi mu lubereberye naye n'avaayo n'alokoka ate n'alaga nti abuulira abavubuka abato abatadde ne mu bifo kati nga kwamu awo era nze nebazannyo omusajja oyo alindako soko lindeko nyina kyemwebazaamu nti abagagga bangi abalaba abaana nga boonooneka n'agamba nti oyo kayononekere ddala naye omuntu akuyita n'agamba ekintu kyokola kino kikyamu wabula osobola okukola ekintu bwekiti ne bwekiti ate n'ofuna obulamu obulungi okiraba kyemmwebazaako nti be bamu ababaddewo mu kukyusa omuvubuka omu kale n'olwekyo nga tuzzeeyo ku kiri bannaddiini akantu ako mukatereeze mwe mukyasinza okubaamu obuzibu naye olw'okuba nti nno eddiini yatondebwa ku musingi ogw'okusonyiwagana kati awali okusonyiwagana soko tunulemu olaba jjo wetwabadde tugalawo omwaka n'omufunaye n'omusalira omusango ne muntaana mubenga bakwata n'ettafaali ne muli kasukira katolo bwama oba ne muli kuba Sobbi nti genda okole ki wetwabadde tugalawo omwaka amanyi mwe muli kwoza musimanyi mbu Kampala biki naye waliwo ebintu ebibadde tebikyalabika wano okimanyi nti abaana bagenze ne basalako ani kino ekifo gye mukyakalira Kashiamo ne bagisalako ne bagiyingira munda buzo abantu bavuddemu n'amasimu gaabwe oba ne sente zaabwe bavuddemu buli yabadde munda kusaamuka ne poliisi ne bagireeta n'etya negamba bo tetusobola benganga bayite military ne batya ng'ate balina kuleeta bakateiro bannaabwe be bayinza okubayimiriza oyo omwana mumulabo ye yafudde oyo omanyi kale tuyinza okugamba nti oli agamba nti muwolereza omumenyi w'amateeka naye waliwo abaana ababaddewo e Kampala wano wabaddewo abaana ababadde e Kampala wano nga omulimu gwabwe gubadde gwakuŋŋaanya abaana abo okutandika okubajja ku street nga bwe batwala okubakozesa emirimu gyabwe empola baveeko waliwo Zebula
Yes. Waliwo oyo Sobbi babadde bakola omulimu omunene. Kati nze nyinza okugaa tubadde twakola gundi wano. Oyogedde kimu kya Kashiya kyabadde kibi nnyo. Kibi nnyo nze nyina abawala Basomali babiri abaafuddemu amannyo. Ne babayirira ddala amannyo. Baagala bintu byabwe their belongings. Abaana abazze ne bayingira kati ne bagiyingira mu eyo gurupu bagiyita yellow boot. Yellow boot. Mpya. Bambala zino ze mwaka zako simanyeze za yellow boot ezo. Yes. Kati bajja kigurupu. Bayingiddemu nga 10 ne bagiteeka ku ttaka Kashiya. Era bwe yavudde awo negenda ku arena ene ya wano naye aba arena ne basanga nga security yabadde wero bift era bakubye bukubi babadde wabweru abadduse ne badda munda muli mu yadi y'ekizimbe bawonye ne ku luguudo awo tewali we yakoze eki bavuga amamotoka bavuga zibooda bavuga ziddigi n'ebiringa bwe bityo. Security bamanyi oli wa security. Akati linda ko bye bibiri mu nsi kati tukikubuulira ebintu baba babimanya ne bakimanya nga weekiri naye okukirwanyisa. Ze measures ezimu abantu amaze batategeera nti Sobbi bwaba amujjo ne bagamba nti anti ye tuyambeko. Kakati ate abantu abalala ne bakiraba bulala. Nze kugambye ono kyayogedde alyose n'akireeta nabaddewo. Wakashi. Ne bagamba n'okugamba nti poliisi tejja kufa yazze wali kayumba lwa babulaka balya. Ne bagamba nti bwe kiba kisoboka majege gabagajja. How did you survive? Kakati wuliriza nti abantu ababadde bwe tutukogera kwa babadde munda. Nti ekiri munda naye abavubuka oluvannyuma ne bafuluma nga 50. Nga 50. Nga bakaga bali. Nga bazinga babinyo. Omwaka guno gwe nyine obadde olaba waliwo ekigrupu ky'aba boda babadde nga bajja ne basalako abantu ne bakuba ne bakujjako ssente ne bavuga ne bagenda in a broad daylight. Eyo ye Uganda gye tuyina. Nakati nnyo bikolu wa security era nkimanyi oli olina expertise. Why as government tulina government gye tugaa nti mu security ne president standing up firm nagaa nti security nakimala budget eyisibwa mpitirivu nnyo. Why has government actually failed? Feeling kintu kikole bwe tuti. Obumenyi bw'amateeka buli dynamic. Bukyuka buli kaseera. Kati ayogedde kuba pikipiki. Okyabawulira. Klike yo bagikwata no. Eyali ganglide waba bagaya abo. Bamupira amasasi side ze Seguku. Seguku awo. Yavuganga jeep. Jeep ekyakabinyo. Omu. Eyali akulira ogubinja ogwo era poliisi yamuzingiriza n'emugjawo abalala bali luzira. Kakati kino waliwo ebintu ebijja nze nange nabadde kwegamba ajja kunenya nti security officer akuuma ekizimbe ekyo yabadde alina okubiifinga up lwabadde special nnyo olwo olunaku yabadde alina okubiifinga up security wabaddeko obukebera wano obuyingira munda kati munda nga ate bano abaana bayingidde nga ne ssaawa kati zinnaba kuwera bakugamba babaddemu okuva ku ssaawa 5 kamera zikulaga kati batambula banoonya babaddemu okuva ku ssaawa 5 nga mwebali balaba ono alina iPhone ono alina Pro Max ono alina kirikiri ono alina sente bwe ziti ono ne bakuba ne kefsa abali obukokokoko babalondera bano bakubiramu. This is a question. Kakati wenkugambira awo nti ekyo kyaguddewo naye ate kati nkakasa ndowooza kyabikudde amaaso gaabo n'amaaso ga poliisi n'ebiringa bwe bityo nti abantu obumenyi bw'amateeka nange wano wennyini nsobola okujjanga nga ndi mugenyi nenvawo nga lubuwa musi. Obumenyi bw'amateeka kye kintu ekiggwawo mu ngeri emu oba endala naye wabula muli yakitinze mutya. Because that is strange. Akashia Mall it is something tutasobola kuvaayo kumala galumba. Ne police neta nti nota bakafulumya na sasa na kukola kuto. Amanyi bakozi bakita ki wadde okyogedde bazita gaali. Gaali. Omanyi baki bagiyite gaali? Babatambula. Tebayimirira. In fact erindo zabadde na digi. Katuyimiremu katono nnyo tujje tweyongereyo. Kasajjakuwa. Eri yabadde digi. Katuyimiremu katono nnyo tujje. UgandaEyenkya.